munakuza kalema Katonda atuyita nti mujje musonyiwe ebibi byammwe bigwe lero tubonerere tuwone omuliro gwo Katonda tusasire atuwe kisonyiwo. Alright, butalevu nnyo okwaniriza ku Pros Media amaanyi ya DJ Dennis Pro nga bulijjo tubeerawo wanene era olunaku lwa kusatu naku z'omwezi 5 mwezi gwa kusatu mwaka 2025 lunaku lwaleero it's an Ash Wednesday mu Bukatuliki lwa lunaku lwa kusiigibwa vvu era ng'olunaku lwaleero tusobodde okufuna ku Reverend Father Anthony Musaala abasinga obungi mumumanyi era mumumanyidde mu nsonga za kuyimba gospel omuwa Omukama olw'obukamazi naye olunaku lwaleero tusobodde mufunako atubuulireko ku biki omukristu oba omukatoliki byateekeddwa okukola mu kisiibo atubuulireko obukulu bw'ekisiibo mu Bukatuliki. Father Musaala Wangi ssebo tukwaniriza nnyo ku Pros Media nange bwe ntyo ssebo yesebo mwami ani erinnya nno ligere yeze Dennis Pro yesebo Dennis Pro yesebo okay yeah Father tukwaniriza nnyo mbadde nsaba obuze kuba tulaba ku Pros Media mbalamusizza mwenna ab'oku Pros Media nze Father Anthony Musaala mbalamusizza nnyo weewaawo kakati Father mbadde nsaba tutunuulire ku olunaku olwokusatu olwavvu obukulu bwalwo mu Bukatoliki yesebo ssebo weebale nnyo Pro olunaku luno lukulu ddala kubanga tutandika olugendo olupya mu bulamu bwaffe olw'okudda eri Omukama yesebo kaakati bwe tusoma ebyawandiikibwa tulaba nti Abayisirayiri oba Abayudaaya Mukama be yasooka okulonda n'abawa emikisa mingi n'abawa ensi n'abawa obugagga naye baalina bwe baatuuka nga ne bava ku Mukama ne beerabira nti Mukama abalonze ne beerabira ne bafuna bakatonda abalala ne bawaba ne bakola ebintu bingi nnyo ebitali mu tteeka lya Musa Mukama lye lyabawadde kati nga balina okufuna ebiseera eby'okudda eby'okukomawo era baagendanga mu kiggwa ne baatula ebibi byabwe kaakati waabeerangawo akaliga waabeerangawo embuzi actually nga abantu baatula ebibi byabwe atonement kaakati omusodooti yakwatanga ku mbuzi eyo ne bagisindika eyo mu ddungu n'efiira eyo okulaga nti ebibi byabwe bikoze eki bitwaliddwa so naffe bwe tubeera mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ng'abantu twesanga olw'ensonga ezitali zimu nga tuvudde ku mulamu ogw'obukristu twesanga nga tugudde nabadde era nnyumya mu kyaki nti lwalimu e Kampala nali ntambula ku street n'engwa waliwo amayinjayinja negakoona n'ogwa n'engwa wansi nempulira bubi ate nga bantu bamanyi nyambadde era nga Father era bwe nagwa nengezaako okuyimuka amangu ate saasobola naye bambi abantu ne bajja ne bamumbaye Father Musaala situla nempulira bulungi naye nga mulinawulira nga nswaddemu nze n'okugwa ekigo mu bantu so ndowooza mulamu bwaffe ffenna tugwa ebiko aidha mu kutegeera obutategeera tewali atuukiridde tugezaako naye nga buli omu alina by'alina okukkiriza nti wano
naali nsobola okukola bwenti ne sikikola kaneenenye. Weewaawo. Kati ekisiibo Ash Wednesday tutandika olugendo olw'okukomawo ewa Katonda, okwenenya ensobi zaffe, tutandika olugendo okwekuba mu ttooki n'okwesootinga nga osmosis wakola. Bagamba osmosis nti weesootinge. So tulina okwesootinga. Buli omu amanyi obunafu bwe. Kati Kereziya atuwa omukolo guno ogw'okusiigibwa evvu n'ekigambo kya Katonda kye tufunye mu misa. Tusobole okuweebwa direction, tulagibwe ekkubo mwe tugenda okutambula. Yes. So abakristu bonna bayitibwa okutandika olunaku luno. Actually ekisinga obukulu si vvu. Ekisinga obukulu kusalawo nti ogenda kutambula lugendo olupya. Weenenye. Evvu kabonero. Bubonero. Abantu baagala evvu era ndowooza olabye wali mu kyaki misa ewedde. Tuzze twagala evvu. Ffenna twagala kutusiigako. Abalala ne balitwala n'eka. N'ogamba bano bategeera kye bakola. Kubanga evvu eryo terina power, terina buyinza. It is just kabonero akategeeza nti obulamu bwo bugenda kukyuka. Era bukyerabadde ngamba nti oli waba avuga bodaboda oba emmotoka ng'agenda kuweta ku ddyo, asuula indicator eya ddyo. Nnyonnyoddewo bulungi nnyo. Kaakati bw'aba agenda ku kkono asuula indicator eya kkono. Agenda ku kkono n'asuula eya ddyo. Awe wali obuzibu ssebo. Tetusiize evvu ffenna tetulyesiize. Naate waliwo abagenda abalisiize naye nga tebagenda kuddayo eri. Baba batu confusing. Akabonero mu bwako kayinza obutakuyamba. Kubanga otaddeko indicator ya ddyo naye ate tonnaba kusalawo kuweta ku ddyo. Kakati weesiize lyaki. It's like a waste of time. So abantu balina okutegeera amakulu g'olunaku luno n'evvu nti kabonero akategeeza nti kambeereko kyenkyusa ne wekibeera ekitono kantandike n'obutono. Olugendo lwange olw'okudda eri Omukama. Tweyanza nnyo Father. Kakati Father mbadde nsaba otutemaatemeremu okusiiba kw'Abakatoliki kwefaananyiriza kutya nabo basiiba nnaku 40 zonna nga talidde bakikola batya bo? Yesu ye yasiiba ennaku 40 mu ddungu nga talidde. Ndowooza Mukama nga yakuwadde enneema yakyo okisobola. Naye abasinga ndowooza tetukisobola. Baganda baffe baatandise ekisiibo kyaffe Abasiraamu ku Lwokutaano. Enkola yaabwe ndowooza tugimanyi nti balina kye balya ku ssaawa 10 kye bayita ddaaku. Bagiyita ddaaku. Balya ku ssaawa 10 oba 11. Otyo. Kaakati okuva ku ssaawa ezo olunaku lwonna tebalya tebanywa. Obudde ne buziba ne basiibulukuka. Oba bakiyita bati ekyo. Ne balya futaali. Kaakati enkola y'Abasiraamu. Enkola yaabwe bambi nnungi. Omanyi tulina okusiima ebirungi abantu abalala bye bakola. Babeera serious nnyo ku kisiibo kyabwe. Nnyo. Serious nnyo. Kaakati Kereziya tetusaba bingi nnyo mu kisiibo. Kubanga ffe Abakristu ekikulu si by'ebyokungulu. Naye kiki ekiri mu mutima gwo? Munda mu ggwe. Kaakati era tuwulidde mu gospel y'olwaleero Yesu atuwadde ekigambo Matayo 6 n'agamba nti mwegendereze nnyo obutaba bakuusa mu by'eddiini oba eby'omwoyo. Mwegendereze obutaba bakuusa. Kitegeeza ki? Nti ndowooza mu bw'omuntu bwaffe twagala nnyo okulabibwa. Batulabe nti minavu bansiize. Twagala n'essapule zino muzambala muli Bakatuliki. Which is okay. Twagala nnyo ebintu oba outward show. Kati Yesu n'agamba nti mwegendereze. Muleme kubeera bakuusa. Ayogedde ekigambo bukuusa. Muleme kubeera bukuusa. N'agamba nti oba owa abantu
omuntu oli n'omuntu gw'oyamba togenda ng'okiranye gundi nno namuyamba nogundi namusasulira fees naye gundi yali talina rent. Tuyambye abo ffe tubayamba. Kati Yesu agamba nti omukono ogwa kkono guleme kumanya ogwa ddyo kyegugabye. In other words, kibeere mutima gwo nga Mukama yagenda okuwa empeera si bantu. Kati ekimu kye tulina okukola mu budde buno obw'ekisiibo okuba nti tubeerako be tuyamba. Ffenna tuyinza okuba nga tuli bagagga nnyo naye era waliwo omuntu gw'osobola okuyamba. Osobola okutunulako mu kabadayo n'olaba olina engoye z'otokyayambala omaze omwaka mulamba ng'essaati eyo togyambala tekyali yiyo gigabe. Tugenda ne tutuuma ebintu omwo n'obitereka kyonga wali ababyetaaga. Ng'ate abantu abo osobola. So ekyokubiri n'agamba ekigambo ky'okwegayirira oba prayer. Kati Yesu awadde enjigiriza n'agamba era temubeera bakaafiiri. Abakaafiiri baagala nnyo okubalaba nga basaba. Temuli sanda agenda. Ate olaba ne mu kyaki ngeri abantu gye beewombeka. Omanyi oba twakula kyegamba oluyingira mu kereziya tubeera balala ate bwe tufuluma ebweru tubeera balala. Tufuuka ekirala era. Oli mu kyaki ewombese n'omutwe n'agwota mu bwati. Mukama. Kumbe bamulaba. Ekyo Yesu kyagamba nti temukola ssaala z'abandabe. N'agamba nti bw'oba weegayirira genda mu kisenge kyo weggalire oyogere ne kitaawe ali omwo kyalaba mu nkizo mu secret mu kyama ajja kuweera. So therefore mu budde buno obw'ekisiibo essaala yaffe tugikyuseemu ereme kubeera bungi bwa ssaala quantity ebeere quality. Nzize nfunye obudde ne Katonda wange nempuliriza eddoboozi lye nange ne mbaako bye mugamba. Oba essaala nzisobye sapule yange ngisome bulungi singa Mirembe Maria Jude ne Mugama Maria waliwo engeri eyo y'okusaba nga omutima teguliyo. So prayer okwegayirira nga connectinga ne Katonda ate nga mpuliriza eddoboozi erya Katonda kikulu nnyo. Ekyokusatu n'agamba nti okusiiba fasting. N'agamba bw'oba osiiba totegeeza muli omu nno nasiibye ennaku 4 nasiibye ennaku 50 nze nno nasiibye. Ffe tusiiba. So eyo kugamba eba kubeera nkola. Kati ffe Abakatuliki kyaki etugamba ku Lwokutaano tolya nnyama ate lya kimu ku Lwokutaano mu kisiibo. Lya kimu kitegeeza ki nti oba obadde olya lanki ne sapa n'ekyewakati awo lyako kimu. Egamba ekijjulo ekimu weerumbye naye ng'osobola okunywa akacaayi naye nga kiri ekijjulo kyandibadde ekyemisana oba ekyeggulo weesonyiwako ekimu n'okendeza kulya. Kati Olwokutaano mu kisiiba and naye ekisinga obukulu okuba nti emize gyaffe tugisiiba. Awo wennyini awo father awo n'ogamba nti nange kirabika mbadde bwe nti nga kintwaliriza oba kiki oba whatever it is. Buli omu yeemanyi ekimutwaliriza. Ekisinga omutwaliriza okuva Katonda. N'ogamba nti ekyo kankireetere Mukama mu budde buno bw'ekisiibo. Nabe nga nkivaamu kubanga teki addinga value tekyongera muwendo ku bulamu bwange. Nabe kasinge nga kitoolako obutoozi. Kyongerayo enkolagana yange wakati wange ne Katonda wange. So ekintu ekitanyongerako value either spiritually, physically, morally ekyo nkisiibuli. So ekyo kyetuyitibwa okukola mu kisiibo kwenenya ebibi byaffe okusiiba
okuyamba abali mu bwetaavu n'okwegayirira. Ezandibadde ng'empagi ez'ekisiibo. Tweyanza nnyo Father, tweyanze. Kakati Father, pozi ekirala mu budde obw'ekisiibo pozi ne mu bw'amatuuka tutera okulaba nga mwambala ebyambalo ebya kakobe ne mu church designing yonna nebeera nga ya kakobe. Bukulu ki obuli mabega w'ekyo? Kakati kakobe generally ebeera kala ya kukungubaga. Ebeera kala ya kukungubaga. Era w'otunuulira kakobe olaba nga si ye kala ereeta essanyu. Wabula ye kala eri awo ekuyamba okwerowooza n'okudda munda n'okwegulira. So twambala kakobe oyo tusobole oba kubeera serious, kale yetujjukize nti waliwo kyetukola, kyetuliko ekikulu ekitali kya bulijjo. Waliwo kyetuliko ekikulu. Kale eyo tujambala bwe batuziika Father batwambala kakobe. So evvu lino lye tusaaba abantu, waliwo ekigambo Father kyayogera nti oli nfuufu wava mu nfuufu era mw'olidda. Kaakati ye kakobe atujjukiza nti twava mu nfuufu tudda mu nfuufu. Anytime gwe nange tusobola okudda mu nfuufu. Any day osobola okubeera mu coffin tomorrow sibu nange. Kaakati kiki kye nnina okukola singa baŋŋamba nti nsigaze essaawa 24 ez'obulamu, kiki kye nnina okukola? Ye kakobe oyo atujjukiza nti time is going. Obudde bugenda tebudda. Kale Father tweyanza nnyo Father, tweyanze. Kakati pozi mbaye nsaba otuweeyo abavubuka akagambo akasembayo, abavubuka b'Omukama. Kiki kye tusobola okwewala? Otuweeyo obubaka obusembayo ng'abavubuka. Kati ng'abavubuka bambi munoonye Omukama ng'akyasaalika. Waliwo endowooza nti obudde bukyaliyo era kyenva okwogera, naye kati olina amaanyi, olina amagezi, noonya Katonda nga okyasobola okumuggukako. Ebintu bingi nnyo bitwaliriza abavubuka, naye mumanye nti abavubuka mwe betutunuulidde, mwe betusuubiramu ebirungi. So mutereeze obulamu bwammwe nga mukyali bato, kubanga mwe mugenda okutukulembera, mwe mugenda okutulabirira mu nsi yaffe. Kati mulina okubaako kye mukola kati okulokola obulamu bwammwe. Oba oli mu kusoma, soma. Oba oli mu kukola, kola saving essente. Manya nti obudde bugenda, tomala budde ng'oli ku social media all the time. Beerako kye weeyiyiza ekireeta ssente ng'okyali muto. Olaba ba famous businessman abanene aba Steve Jobs baani bonna baatandika bato. Kati you are there wasting time oli ku social media, lugambo, kukola fujjo, So ndowooza abavubuka take time okwesortinga. Kale Father tweyanza nnyo Father, tweyanzeege. Pozi oba tusabireyo ku mukisa ogusembayo n'omulabi wa vidiyo eno naye yetwalirewo ku mukisa gwa Katonda. Munakuuza kalema Katonda atuyita nti mujje musonyiwe ebibi byammwe bigwe, leero tubonerere tuwone omuliro gwo. Katonda tusaasire atuwe kisonyiwo, mujje mwena mwenenye ebibi byammwe bigwe. Ayi Katonda w'ekisa ekingi, tukwebaza okututuusa ku lunaku luno olulungi olwavvu. Mukama tusonyiwe ebibi byaffe, tuwe enneema ey'okugenda mu penitensiya, ey'okutandika essuula empya, kubanga obudde buweddeyo. Mukama nsabira abalabe baffe bonna, abatuwuliriza bonna, bakwateko mu ngeri gwe gy'omanyi.
okyusa obulamu bwabwe batuuke ku bye baagala, batuuke ku buwanguzi, bafune emirimu, bawone endwadde ezibaluma, bawone ababawalana. Mukama bakolere ekkubo awatali kkubo mu budde buno obw'ekisiibo mu mwaka guno omutukuvu Papa gwe yatuwa. Era Mukama abawunyisa Patri ne Mwana ne Muntu. Amina. God bless you. Amina. Father, tweyanza ne Father. Tusabire ekyanayo. Amina.